bwemba kibagamba nga leero kankibagambe bannange anvumavuma naye omwana muveeko. Saga nnyo kumumanyira. Kakati there is this point I want to put so clear, as in if the shoe fits, please wear it. And I hope it fits. Ani yalimba abawala abeeyerusa ate abeeyerusa n'ebizigo ebyalayisi? Ani yabalimba nti muli balungi? Obusungu Rape atabukidde kusaasira agambye nti ebyaddala lwaki buli kiseera ebivaayo biringa kugwe ku musajja wange akatambyako osobola nga naawe wakalabyeko era Rape kamujidde ddala mu mbeera n'agamba ekimala wowe bbango wootamwemukira ate oyinza okusanga nga ate bifuuse ebiranja kusaba timu Rape asembera kumbe video eno nsaba ogiwemu kadde era nsaba ogimpereka like osobola nga etambula buli eyali abbiddwako omusajja ate Rape agamba nti ekyokola yakimanyi era ngenda kubanga mukuwa mu maaso abiyogere kati Rape ebyaddala amawulire gavuddengayo guno mulundi gwa kusatu nga galinkinga omusajja we ku Catherine kusaasira nakugambye nti mu bbanga omukulu aliyamala mu USA kusaasira nga gaza okujjanjabwa yali apangisa wamu ku apartment yemu n'omukulu oyo Mwami Bindeba yali yaweebwawo akalimu mu America eyo ak'okusoloza ezo apartment era kigambibwa mbu eyali landlady mu ebyo ebiseera ate awo mu ggwanga lya America yasobola okuba nga yali musale nnyo ayinamu olusayi lw'Abannayuganda n'olw'Abamerika landlady weeyo era mbu gye yasinga okutambuza eggulire nti bano ababiri baalina engeri gye beeraba mu ngeri ey'enjawulo rooms bbiri zaali zeeriraanye eyakusaasira ate kussa n'eya Mwami Bindeba. Banaye mutumazeko emirembe bannange mutotamye baagala nnyo naye saagala nnyo kumumanyira. I am going to be the mother of his kids even when the world fights us. Me and him, we will stay together because Katonda ye yatugata. You don't know where we came from to become one. You don't. Bano ababiri baatandikira okubanga oboolyawo obufumbo bugwamu nabe oluvannyuma lw'ebigambo ebyayitingana mu kusookera ddala yali ex w'omusajja omukulu ate Mwami Bindeba era oluvannyuma embeera yatandikira okubanga egootana mpolampola wabula nga bazze balwana n'ebigambo era okukakana nga bawangudde. Kati nja kusooka ewasembayo wano wakulu nnyo Nattamale Mirundi Junior ne baganda be embeera si nnungi ngenda byonna okubanga mbikuwa wabula kkiriza nkujukize Sheikh Ashraf ye musomi wa dduwa nkiddamu musomi wa dduwa ajja kusomera edduwa embeerayo etandika okubanga eteerera ddala bulungi nnyo oyagala genda bweru oyagala kufuna ssente oyagala kubanga eyebweru gy'oli nga byonna bitambulira ddala bulungi. Omwami oyo osomukubirako akweyo ennamba esembayo 11 waggulu awo ku mukono gwo ogwa ddyo n'oba nga ate osobola okuba nga byonna obikwasaganya bulungi. Kati okusaasira yagambye oyogera nnyo tandika okubanga okola ebikolwa mu bigambo bye ngenda mukuwa maaso wabula njagala okakase nti ebyaddala bino si byangu amugambye ebyaddala nakusinze ensumika tewali kirala kyenakusinze. Ako video kikategeeza naawe osobola okukalaba era njagala ompe comment yo osobola okulaba nti ye ali very happy very fine. Abaana ku social media bagamba mboyo video yabadde agidirectingira Rape era nga amugamba Rape sooka okendeze ku mimwa sooka okole ku musajja. Abaana ba social media be babidirectinze sinze wabula nga njagala kuba nga nkwa Tamale Junior naye ngenda mu kwa maaso family birabika nga birandira ddala bulungi nnyo. Waliwo embeera etali ya bulijjo musajja wattu nga ali wakati mu maziga akkiriza nti ebyaddala taata we abadde musajja w'amaanyi. Life can humble you, ne life humbled me. Bannange obulamu buno bukuhambulinga kati buuza nze mune nali sibimanyi ng'omuntu waŋŋamba mbu omuntu ba ali mu ICU nga sibifaako naye kati nabifuddeko. Baana mmwe nakaaba naye nga buli omu aŋŋamba Junior don't cry bibaawo and you know people are used. Kati nze saali used. It was my first time. Of course the shock that comes with it. Mundeke naye nga nebaza Katonda wabula nze munnange kankubuulire Katonda ono waba gyali
ate nga kyemanyi gyali akola. So you guys bambi, thank you for the prayers. Nali maze banga nga sisaba overnight. Bana mwe nagenda mu overnight. Ogenda mu overnight. Nga tokyebuuza oba empewo nnyingi oba pasita amala banne baana mwe nasaba. Yuyo muzi overnight. Bannange. God, you are great. The nice right ndifuna n'amaanyi agadda wano. Kaaga amaanyi kale gaali gampeddemu naye Mukama mulungi obudde bwonna. Nebaza bonna abantu abatubeereddewo mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. You people, this has been my most challenging thing in my entire life. Naye abantu batugumya. Abantu batugumiza. Nebaza nnyo Balamu. Honorable Balamu leero abaddeyo. Honorable Balamu Segeera. Honorable Balamu nkwebaza olw'okujja okulambula Daddy. Ne bambi mwebale abantu mutubeeredde. Abaana batambala emirundi bagambye basomera ku sente za gavumenti. Era kitabu abadde akolera gavumenti. Naye abadde alina ekirooto kyatatuukiriza mbu gavumenti ekituukiriza emuzimbire Mirundi Plaza. Mbuno taata waabwe abadde alina abantu basaba ssente bw'aba alina ekizibu ng'alina gwakubira mbwera omukubye yameri yakyambadde abadde amuwanga akasente. Mwata sisitimu z'eggwanga kitammwe senga teyasiruwala kugenda kukola ebyo. Ebirooto bye byonna yali badde abituukiriza. Kubanga badde musajja mugezi, yali musajja ng'asomesa ng'akolera e Bulaaya ne kuno. Kafero ye yagamba kati nze enkolera e Bulaaya na kuno. Kitammwe yali asomesa ebweru w'eggwanga ng'alinnya n'agenda n'asomesa n'akomawo. Okitegedde gavumenti ye yamuttira ebyo yabitta lwaki? Kubanga ya participatinga mu kutta institutions z'eggwanga. Nga tayagaliza Uganda nga yeeyagaliza yekka amaliriza nga naye tafunye. Era bwe mugamba mmwe kitammwe simanyi bamuzimbire nga taliiwo oba tebamuzimbidde nga wali bamuzimbire nga amaze okufa. Nga bwe bazimbirani. Mwalabako ku musajja gwe bayita Abiriga famire yeeriwa. Ojjukira ebigambo Museveni bye yayogera mu kufa kwa Abiriga. Famire ya Abiriga eriwa. Era kitammwe Museveni yamusse abalabirire. Era mmwe abasomera ku nsimbi y'omuwi w'omusolo nga bwe mwagambye mukola mu palamenti omu ku